Ebyomu mirembe ekyokubiri essula 16 okutuuka ku ya 20. Awo mu mwaka ogwa 36 ogw'okufuga kwa Asa, Baasa kabaka wa Isirayiri n'atabaala Yuda, n'azimba Laama obutaganya muntu kufuluma newankubadde okuyingira eri Asa kabaka wa Yuda. Awo Asa n'aggya effeeza ne zaabu mu by'obugagga eby'omu nnyumba ya Mukama n'eby'omu nnyumba ya kabaka, n'atumira Benikadadi kabaka w'e Busuuli eyabeeranga e Damasiko ng'ayogera nti, waliwo endagaano eri nze naawe nga bwe yali eri kitange ne kitaawo. Laba nkuweereza ffeeza ne zaabu, genda omenye endagaano yo eri Baasa kabaka wa Isirayiri anveeko. Awo Benikadadi n'awulira kabaka Asa, n'atuma abakulu b'eggye lye okulumba ebibuga bya Isirayiri, ne bakuba Iyoni ne Ddaani ne Aberumayi n'ebibuga byonna eby'okuterekeramu ebya Nafutaali. Awo olwatuuka Baasa bwe yakiwulira, n'aleka okuzimba Laama n'akomya omulimu gwe. Awo kabaka Asa n'amenya Yuda yenna, ne baggyawo amayinja ag'e Laama n'emiti gyako Baasa bye yazimbya, n'abizimbya Geba ne Mizupa. Era mu biro ebyo Kanani omulabi n'ajja eri Asa kabaka wa Yuda n'amugamba nti, kubanga weesiga kabaka w'e Busuuli n'otesiga Mukama Katonda wo, eggye lya kabaka w'e Busuuli kyelivudde liwona mu mukono gwo. Ab'Esiyopya n'Abalubimu tebaali ggye ddene ekitalo nga balina amagaali n'abeebagala embalaasi bangi nnyo nnyini? Naye kubanga weesiga Mukama, yabagabula mu mukono gwo. Kubanga amaaso ga Mukama gatambulatambula wano ne wali okubuna ensi zonna, okweraga bwali ow'amaanyi eri abo abalina omutima ogutuukiridde gy'ali. Mu kino okoze eky'obusirusiru, olw'ekyo okuva leero ojja kubanga n'entalo. Awo Asa n'alyoka asunguwalira omulabi n'amuteeka mu nju ey'ekkomera, kubanga yali amuliko ekiruyi olw'ekigambo ekyo. Asa n'ajjogga abamu ku bantu mu biro ebyo. Era laba ebikolwa bya Asa ebyasooka n'ebyamalirwako, laba byawandiikibwa mu kitabo ky'abassekabaka ba Yuda ne Isirayiri. Ne mu mwaka ogwa 39 ogw'okufuga kwa Asa n'alwala ebigenge. Endwadde ye n'enyiikira nnyo, naye bwe yalwala n'atagenda eri Mukama naye eri abasawo. Asa ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, n'afiira mu mwaka ogwa 41 ogw'okufuga kwe. Ne bamuziika mu ntaana ze yeebajjira mu kibuga kya Dawudi, ne bamuteeka ku kitanda ekyajjula ebyakaloosa ebiwoomerevu n'envumbo ez'engeri nnyingi ebyalongoosebwa n'amagezi g'abafumbi ba Kalifuuwa, ne bamunyookereza bingi nnyo nnyini. Eby'omu mirembe ekyokubiri essula 17. Yekosafaati mutabani we n'afuga mu kifo kye, ne yeenyweza okulwana ne Isirayiri, n'ateeka eggye mu bibuga byonna ebiriko enkomera ebya Yuda, n'ateeka ebigo mu nsi ya Yuda ne mu bibuga ebya Efulayimu Asa kitaawe bye yalya. Mukama n'aba ne Yekosafaati, kubanga yatambuliranga mu makubo ag'olubereberye aga kitaawe Dawudi, n'atagenda eri Babaali, naye n'agendanga eri Katonda wa kitaawe, n'atambulira mu mateeka ge, so si ng'ebikolwa bya Isirayiri bwe byali. Mukama kyeyava anyweza obwakabaka mu mukono gwe. Yuda yenna n'aleetera Yekosafaati ebirabo, n'aba n'obugagga n'ekitiibwa kingi nnyo. Omutima gwe ne gugulumizibwa mu makubo ga Mukama, era n'aggyawo ebifo ebigulumivu ne ba Asera mu Yuda. Era mu mwaka ogwokusatu ogw'okufuga kwe, n'atuma abakungu be, Benikadadi ne Obadiya ne Zekkaliya ne Nesaneeri ne Mikaaya okuyigiriza mu bibuga bya Yuda. Era wamu nabo Abaleevi, Semaaya ne Nesaniya ne Zebadiya ne Asakeri ne Simeramosi ne Yekonasaani ne Adoniya ne Tobiya ne Tobadoniya Abaleevi. Era wamu n'abo Erisama ne Yekolaamu bakabona, ne bayigiriza mu Yuda nga balina ekitabo eky'amateeka ga Mukama, ne batambula ng'okubuna ebibuga byonna ebya Yuda, ne bayigiriza mu bantu. Entiisa ya Mukama n'eggwa ku bwakabaka bwonna obw'ensi ezeetoolodde Yuda, n'okulwana ne batalwana ne Yekosafaati. Abamu ku Bafirisuuti ne baleetera Yekosafaati ebirabo ne ffeeza okuba omusolo, era n'Abawalabu ne bamuleetera embuzi, endiga ennume 7,700 n'embuzi ennume 7,700. Yekosafaati n'aba mukulu nnyo nnyini, n'azimba mu Yuda ebigo n'ebibuga eby'okuterekeramu. Era yalina emirimu mingi mu bibuga bya Yuda, n'abasajja abalwanyi n'abasajja ab'amaanyi abazira mu Yerusaalemi. Era kuno kwe kwali okubalibwa kwabwe ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali.
ku Yuda abaami b'10, Aduna omwami, era wamu naye abasajja ab'amaanyi abazira obusiriivu 3. N'eyamuddirira ye Kakanaani omwami, era wamu naye obusiriivu 218. N'eyamuddirira Amasiya mutabani wa Zikuli, eyeewaayo ku bubwe eri Mukama, era wamu naye abasajja ab'amaanyi abazira obusiriivu 2. Ne ku Benyamini, Eriyada omusajja ow'amaanyi omuzira, era wamu naye obusiriivu 2, abaakwatanga emitego n'engabo. N'eyamuddirira Yekozabadi, era wamu naye akasiriivu 18 abeeteeseteese okulwana. Abo be baweerezanga kabaka, obutassaako abo kabaka be yatteeka mu bibuga ebyaliko enkomera okubuna Yuda yenna. Eby'omu Mirembe ekyokubiri Essula 18. Era Yekosafaati yalina obugagga n'ekitiibwa kingi nnyo nnyini, n'afuuka mukoddomi wa Akabu. Awo emyaka bwe gyayitawo, n'aserengeta eri Akabu e Samaliya. Akabu n'amuttira endiga n'ente nnyingi nnyo, ye n'abantu abaali naye, n'amusemberera okutabaala era Lamosugireyaadi wamu naye. Awo Akabu kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati kabaka wa Yuda nti, "Onoogenda nange e Lamosugireyaadi?" Awo n'amuddamu nti, "Nze nninga bw'oli, abantu bange ng'abantu bo, era tunaabanga wamu naawe mu ntalo ezo." Awo Yekosafaati n'agamba kabaka wa Isirayiri nti, "Nkwegayiridde, buuza ekigambo kya Mukama leero." Awo kabaka wa Isirayiri n'akuŋŋaanya bannabbi abasajja 400, n'abagamba nti, "Tutabaale e Lamosugireyaadi nanti kindekeyo." Ne boogera nti, "Yambuka, kubanga Katonda alikigabula mu mukono gwa kabaka." Naye Yekosafaati n'ayogera nti, "Tewali wamu nawe nnabbi wa Mukama, tumubuuzeeko?" Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, "Waliwo nate omusajja omu gwe tuyinza okubuulizamu Mukama, naye mukyawa, kubanga tandagulangako birungi wabula ebibi ebyereere. Oyo ye Mikaya mutabani wa Imula." Yekosafaati n'ayogera nti, "Kabaka aleme okwogera bw'atyo." Awo kabaka wa Isirayiri n'ayita omumbowa n'ayogera nti, "Yanguwa okime Mikaya mutabani wa Imula." Era kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne batuula buli muntu mu ntebe ye nga bambadde ebyambalo byabwe, nga batudde mu mbuga eri ku mulyango gwa wankaaki w'e Samaliya. Bannabbi bonna ne balagula mu maaso gaabwe. Awo Zeddekiya mutabani wa Kenana ne yeekolera mu mayembe ag'ebyuma n'ayogera nti, "Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti olitomera Abasuuli na gano okutuusa lwe balimalibwawo." Ne bannabbi bonna ne balagula bwe batyo nga boogera nti, "Yambuka e Lamosugireyaadi olabe omukisa, kubanga Mukama alikigabula mu mukono gwa kabaka." Awo omubaka eyagenda okuyita Mikaya n'amugamba nti, "Laba, ebigambo by'abannabbi bimubuulira kabaka ebirungi n'akamwa kamu. Nkwegayiridde, ekigambo kyo kifaanane ekigambo ky'omu ku bo, oyogere ebirungi." Awo Mikaya n'ayogera nti, "Nga Mukama bw'ali omulamu, Katonda wange ky'anaŋŋamba, ekyo kye nnaayogera." Awo bwe yajja eri kabaka, kabaka n'amugamba nti, "Mikaya, tutabaale e Lamosugireyaadi nanti kindekeyo." N'ayogera nti, "Mwambuke mulabe omukisa, era baligabulwa mu mukono gwammwe." Awo kabaka n'amugamba nti, "Naakulayiza emirundi emeka oleme okumbuulira ekigambo ne kimu wabula mazima mu linnya lya Mukama?" N'ayogera nti, "Ndebye Isirayiri yenna ng'asaasaanidde ku nsozi ng'endiga ezitalina musumba." Mukama n'ayogera nti, "Abo tebalina mukama waabwe, baddeyo buli muntu mu nnyumba ye mirembe." Awo kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti, "Sikugambye nga taalagula ebirungi eri nze wabula ebibi?" N'ayogera nti, "Kale muwulire ekigambo kya Mukama. Ndabye Mukama ng'atudde ku ntebe ye, n'eggye lyonna ery'omu ggulu nga bayimiridde ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku gwa kkono." Mukama n'ayogera nti, "Ani anaasendasenda Akabu kabaka wa Isirayiri ayambuke e Lamosugireyaadi agwe?" Omu n'ayogera bw'atyo, omulala n'ayogera bw'atyo. Awo ne wafuluma omuzimu ne guyimirira mu maaso ga Mukama ne gwogera nti, "Nze naamusendasenda." Ne gwogera nti, "Naafuluma ne mbeera omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi be bonna." N'ayogera nti, "Gwe onoomusendasenda, n'okusobola onoosobola. Fuluma okole bw'otyo." Kale nno laba, Mukama atadde omuzimu ogw'obulimba mu kamwa k'abannabbi bo bano, era Mukama akwogeddeko akabi. Awo Zeddekiya mutabani wa Kenana n'asembera n'akuba Mikaya ku ttama.
n'ayogera nti omwoyo gwa Mukama gwampitako gutya okwogera naawe. Mikaya n'ayogera nti laba, oliraba ku lunaku olwo bw'oliyingira mu kisenge eky'omunda okwekweka. Awo kabaka wa Isirayiri n'ayogera nti mutwale Mikaya mumuzze eri Amoni omukulu w'ekibuga n'eri Yowasi mutabani wa kabaka, mwogere nti bw'atyo bw'ayogera kabaka nti olusajja luno muluteeke mu kkomera, mululiisenga emmere ey'okulaba ennaku n'amazzi ag'okulaba ennaku okutuusa lwe ndikomawo emirembe. Awo Mikaya n'ayogera nti okukomawo bw'olikomawo emirembe, Mukama nga tayogeredde mu nze. N'ayogera nti muwulire mwe amawanga mwenna. Awo kabaka wa Isirayiri ne Yekosafaati kabaka wa Yuda ne bambuka e Lamosugireyaadi. Kabaka wa Isirayiri n'agamba Yekosafaati nti neefuula ne nnyingira mu lutalo, naye ggwe yambala ebyambalo byo. Awo kabaka wa Isirayiri ne yeefuula n'ayingira mu lutalo. Awo kabaka w'e Busuuli yali alagidde abaami b'amaggaali ge ng'ayogera nti temulwana na bato newankubadde abakulu, wabula kabaka wa Isirayiri yekka. Awo olwatuuka abaami b'amaggaali bwe baalaba Yekosafaati ne boogera nti mazima ye kabaka wa Isirayiri, kyebava bakyama okulwana naye. Naye Yekosafaati n'ayogerera waggulu, Mukama n'amuyamba, Katonda n'abamuggyako. Awo olwatuuka abaami b'amaggaali bwe baalaba nga si ye kabaka wa Isirayiri, kale ne bakomawo okumugoberera. Awo ne wabaawo omuntu eyananula omutego gwe nga tagenderedde, n'alasa kabaka wa Isirayiri ebyambalo bye eby'ebyuma we bigattira. Kyeyava agamba omugoba w'eggaali lye nti kyusa omukono gwo onziye mu ggye, kubanga nfumitiddwa nnyo. Olutalo ne lweyongera ku lunaku olwo, naye kabaka wa Isirayiri ne yekkakaabiriza mu ggaali lye okulwana n'Abasuuli okutuusa kawungeezi. Awo enjuba bwe yali ng'egwa n'afa. Ebyomumirembe ekyokubiri essula 19. Awo Yekosafaati kabaka wa Yuda n'akomawo mu nnyumba y'emirembe e Yerusaalemi. Yeeku mutabani wa Kanani omulabi n'afuluma okumusisinkana n'agamba kabaka Yekosafaati nti kirungi ggwe okuyamba ababi n'obaagala abo abakyawa Mukama. Olw'ekigambo ekyo obusungu bukuliko obuva mu maaso ga Mukama, naye mu ggwe mulabisa ebirungi, kubanga waggyawo ba Aserosi mu nsi n'okakasa omutima gwo okunoonya Katonda. Awo Yekosafaati n'abeera ng'e Yerusaalemi, n'afuluma nate mu bantu okuva e Beeruseba okutuuka mu nsi ey'ensozi ey'e Efulayimu, n'abakomyawo eri Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. N'assaawo abalamuzi mu nsi okubuna ebibuga byonna ebiriko enkomera ebya Yuda, buli kibuga kinnakimu. N'agamba abalamuzi nti mulowooze bye mukola, kubanga temulamulira bantu wabula Mukama, era yali wamu nammwe mu kusala emisango. Kale nno entiisa ya Mukama ebeere ku mmwe, mwekuume mukole bwe mutyo, kubanga tewali butali butuukirivu eri Mukama Katonda waffe, newankubadde okusosola mu bantu newankubadde okulya enguzi. Era mu Yerusaalemi Yekosafaati mwe yassa ku Baleevi ne ku bakabona ne ku mitwe gy'ennyumba z'abakitaabwe eza Isirayiri olw'okulamula kwa Mukama n'olw'empaka, ne bakomawo e Yerusaalemi. Awo n'abakuutira ng'ayogera nti bwe mutyo bwe muba mukola mu ntiisa ya Mukama n'obwesigwa era n'omutima ogwatuukirira. Ne baganda bammwe abali mu bibuga byabwe bwe banaaleetanga gye muli okukaayana kwonna, eruuyi omusaayi n'eruuyi omusaayi, eruuyi etteeka n'eruuyi ekiragiro, eruuyi ebyakuutirwa n'eruuyi emisango, munaabalabulanga baleme okuzza omusango eri Mukama, obusungu ne bujja bwe butyo ku mmwe ne ku baganda bammwe. Mukole nga bwe mutyo obutabaako musango. Era laba, Amaliya kabona omukulu yabafuga mu bigambo byonna ebya Mukama, ne Zebadiya mutabani wa Isimayiri omukulu w'ennyumba ya Yuda mu bigambo byonna ebya kabaka. Era n'Abaleevi banaabanga baami mu maaso gammwe, mube n'amaanyi mukole, era Mukama ayambenga abakozi b'obulungi. Ebyomumirembe ekyokubiri essula 20. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, abaana ba Mowabu n'abaana ba Amoni era wamu nabo abaana b'oku Amoni ne batabaala Yekosafaati okulwana naye. Awo ne wajja abantu abamugamba Yekosafaati nti eggye ddene likutabadde eriva emitala w'ennyanja e Busuuli,
era laba bali mu Kazazonu Tamali ye Engedi. Yekosafaati n'atya ne yeeteekateeka okunoonya Mukama, n'alagira okusiiba mu Yuda yonna. Yuda ne bakuŋŋaana okunoonya okubeerwa eri Mukama. Baaviira ddala mu bibuga byonna ebya Yuda okunoonya Mukama. Yekosafaati n'ayimirira mu kkuŋŋaaniro lya Yuda ne mu Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama mu maaso g'oluggya oluggya, n'ayogera nti, Ayi Mukama Katonda wa bajjajjaffe, toli Katonda wa mu ggulu, era si ggwe afuga obwakabaka bwonna obw'amawanga? Ne mu mukono gwo mwe muli obuyinza n'amaanyi, n'okubaawo ne watabaawo ayinza okukuziyiza. Ayi Katonda waffe, si ggwe wagoba abaali mu nsi eno mu maaso g'abantu bo Isirayiri, n'ogiwa ezzadde lya Ibulayimu mu mukono gwo emirembe gyonna? Ne babeera omwo, era bakuzimbidde omwo ekigwa olw'erinnya lyo, nga boogera nti, obubi bwe bunaatutuukangako, ekitala, omusango, oba lumbe oba njala, tunaayimiriranga mu maaso g'ennyumba eno era mu maaso go, kubanga erinnya lyo liri mu nnyumba eno. Ne tukukaabira nga tulabye ennaku, naawe oliwulira n'okola. Kale nno tunuulira abaana ba Amoni ne Mowaabu ab'oku lusozi Seyiri be wagana Isirayiri okutabaala bwe baava mu Misiri, naye ne bakyama okubavaako ne batabazikiriza. Laba bwe batusasula okujja okutugoba mu butaka bwo bw'otuwadde okulya. Ayi Katonda waffe, tolibasalira musango, kubanga tetulina maanyi n'akatono eri eggye lino eddene eritutabadde. So tetumanyi bwe tuba tukola, naye amaaso gaffe gakutunuulira ggwe. Yuda yenna ne bayimirira mu maaso ga Mukama nga balina abaana baabwe abato ne bakazi baabwe n'abaana baabwe. Awo omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Yakaziyeri mutabani wa Zekkaliya mutabani wa Benaya mutabani wa Yeyeri mutabani wa Mattaniya, Omuleevi ow'oku batabani ba Asafu, wakati mu kibiina, n'ayogera nti, muwulire mmwe Abayuda mwenna, nammwe ababeera mu Yerusaalemi, naawe kabaka Yekosafaati, bw'atyo bw'agamba Mukama nti, temutya mmwe so temukeŋŋentererwa olw'eggye lino eddene, kubanga olutalo si lwammwe naye lwa Katonda. Enkya muserengete mulwane nabo. Laba bambukidde awalinyirwa eziizi, nammwe mulibasanga ekiwonvu we kisibuka mu maaso g'eddungu Yerweri. Temulyetaaga kulwana mu lutalo luno. Mwesimbe muyimirire buyimirizi mulabe obulokozi bwa Mukama obuli nammwe, ggwe Yuda ne Yerusaalemi. Temutya so temukeŋŋentererwa. Enkya mutabaale, kubanga Mukama ali nammwe. Awo Yekosafaati n'avuunama amaaso ge ku ttaka, ne Yuda yenna n'abaabeera mu Yerusaalemi ne bavuunama mu maaso ga Mukama nga basinza Mukama. Abaleevi ab'oku baana b'Abakokasi n'ab'oku baana b'Abakoola ne bayimirira okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri n'eddoboozi ddene nnyo nnyini. Ne bagolokoka enkya mu makya ne bafuluma mu ddungu ery'e Tekowa. Awo bwe baali nga bafuluma, Yekosafaati n'ayimirira n'ayogera nti, mumpulire mmwe Abayuda nammwe ababeera mu Yerusaalemi, mukkirize Mukama Katonda wammwe, bwe mutyo bwe munaanywezebwa, mukkirize bannabbi be, bwe mutyo bwe munaalaba omukisa. Awo bwe yamala okuteesa n'abantu, n'assaawo abo abanaayimbira Mukama ne batendereza obulungi bw'obutukuvu nga bafuluma nga bakulembedde eggye, ne boogera nti, mwebaze Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Awo bwe baatanula okuyimba n'okutendereza, Mukama n'ateekawo abatezi okutega abaana ba Amoni ne Mowaabu n'ab'oku lusozi Seyiri abaali batabadde Yuda ne bakuubibwa, kubanga abaana ba Amoni ne Mowaabu baalumba ab'oku lusozi Seyiri okubatta n'okubazikiririza ddala. Awo bwe baabamalira ddala ab'oku lusozi Seyiri, buli muntu ne beegatta okuzikiriza munne. Awo Yuda bwe yatuuka ku kigo ekikuumirwako eky'omu ddungu, ne batunuulira eggye, kale laba nga mirambo egigudde wansi, so tewali abaawona. Awo Yekosafaati n'abantu bwe baatuuka okubaggyako omunyago, ne basanga mu bo obugagga bungi n'emirambo n'ebintu eby'omuwendo omungi bye beeyambulira bokka, obungi bwabyo ne bubalema okutwala. Ne bamala ennaku 3 nga banyaga omunyago bwe gwali mungi bwe gutyo. Awo ku lunaku olwokuna ne bakuŋŋaanira mu kiwonvu Beraka, kubanga eyo gye beebaliza Mukama.
ekifo ekyo kikyava kituumibwa ekiwonvu Beraka ne leero. Awo ne baddayo buli muntu owa Yuda n'owa Yerusaalemi, Yekosafaati ng'abakulembedde okuddayo e Yerusaalemi nga basanyuse, kubanga Mukama abawadde okusanyukira abalabe baabwe. Ne bajja e Yerusaalemi nga balina entongooli n'ennanga n'amakondeere eri ennyumba ya Mukama. Entiisa ya Katonda n'eba ku bwakabaka bwonna obw'ensi bwe baawulira Mukama ng'alwana n'abalabe ba Isirayiri. Awo amatwale ga Yekosafaati ne gatereera, kubanga Katonda we yamuwa okuwummula enjuyi zonna. Yekosafaati n'afuga Yuda, yali yakamaze emyaka 35 bwe yatanula okufuga. N'afugira emyaka 25 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Azuba muwala wa Siruki. N'atambulira mu kkubo lya Asa kitaawe, n'atakyama okulivaamu, ng'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi. Era naye ebifo ebigulumivu tebyaggibwawo, so n'abantu nga tebannaba kukakasa mitima gyabwe eri Katonda wa bajjajjaabwe. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekosafaati ebyasooka n'ebyamalirwako, laba, byawandiikibwa mu bigambo bya Yeeku mutabani wa Kanani, ebyayingizibwa mu kitabo ky'abassekabaka ba Isirayiri. Awo oluvannyuma lw'ebyo Yekosafaati ne yeegatta ne Akaziya kabaka wa Isirayiri. Oyo n'akola bubi nnyo, ne yeegatta naye okusiba ebyombo okugenda e Talusiisi, ne basiba ebyombo e Eziyonigeba. Awo Eryeza mutabani wa Dodavaaku ow'e Malesa n'alagula ku Yekosafaati ng'ayogera nti, kubanga weegasse ne Akaziya, Mukama azikiriza emirimu gyo. Ebyombo ne bimenyeka n'okuyinza ne batayinza kugenda e Talusiisi.